Alright, tumabale kubanga ate mwekomedde ku Trojan Media TV ate wanyo nyini amawulire wogasanga nga gakagwawo mu ggwanga Uganda mbere w'eggwanga. Esawa zino eno ekitrendinga mu ggwanga Uganda kwe kwanjula kwa mwana muwala amanyiddwa nga Rema Namakula okwabadde enabbingo olunaku olw'eggulo nga 14. Dr. Hamza Ssebunya yasobodde okubanga akyankalanya nabbingo bubi era abantu abasinga babadde tebakikkiriza muno. Mwe mwabadde abantu bangi nnyo ba celebrity ababaddeyo n'abatabaddeyo ngenda kubamba kumenyera bulungi nnyo nga bw'okiwulira. Tula kalira oterere olabe olugambo lungenda okubanga ate nkusombera ngenda kuwa linnya ku linnya bani abazaalaye bani abafunyeemu ennooma. Era essaawa zino eno Dr. Hamza Ssebunya ye yatuukiriza ddala kye yali yasuubiza mwana muwala Rema Namakula. Era n'ekirala omusajja amanyiddwa nga omugagga Kirumira agambye gano gakyali mabaga emikono mingi gikya ate okwanjula okugenda okubaayo omwaka ogujja mu mwezi ogutannaba kubanga gutegeerekeka gwate gugenda kuba ombaga eno egenda kuba esinzeeko kwanjula kuno eno. Alright, kankuwe baselebu ababaddeyo. Mu baselebu ababaddeyo abafunye invitation card mwabaddemu omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon, ne mubaamu Winnie Nwangi, ne mubaamu Nina Rose. Abayimbi babadde bayitirivu nnyo siyinza kuleka ba Madrat and Chiko babaddeyo, Waiki Benda ne musajja n'abaana bano abamanyiddwa nga aba B2C nabo babaddeyo. Kakati nno mu babaddeyo ba B2C bano eno bayambadde bulungi nnyo ne baweesa omukolo guno ekitiibwa. Era yo side gye babadde ku side ya mukyala amanyiddwa nga Rema Namakula. Era omwami amanyiddwa nga Zerifa Julio, ono omwami amanyiddwa nga Bobby Lash ne Zerifa Julio, abaana aba B2C be babadde ku side ya Rema Namakula nga be bamukutteko nga bagenda okubanga bamutwala wa musajja mukulu amanyiddwa nga Dr. Hamza. Kakati nno nga nkyalukusomera bulungi nnyo omwami amanyiddwa nga Chameleon, ye omukolo gwa banne teyaguwadde kitiibwa atya. Chameleon yazze ayambadde mu bigoye ebitategeerekeka, mu bigoye ebiri awo nga tebitegeerekeka nga yenna byayambadde nga n'omukolo taguliiko nnyo. Era obedda boogera Chameleon ye ali eno ne musajja mukulu amanyiddwa nga Balamba ennyumiza bintu byabwe. Ekyo kyalaze Rema Namakula nti abantu banene engeri gye bazze mu bubi tebawusanyusiza mukolo gwe kitiibwa. Rema bambi yeebaziza buli omu. Kale nga nkyalukuwa bulungi nnyo. Ate musajja mukulu amanyiddwa nga John Black Kasada ate ye yabadde dressed artist. Kyengezaako okugamba John Black y'omu ku bayimbi abasinze okwambala obubi ennyo nga bw'okiwulira. Yazze mu bisaati nga tebitegeerekeka era bagaadi babadde bagenda kumugoba nga abeere wabweru w'omulyango, naye ne bagamba nti John Black tumuleke musajja w'amaanyi, yafunye invitation card era akuba kale ndowooza obusuutu bali tebumunyumidde, obusuutu bikoze tu. N'agamba walayi kale tubeere nga ate tukola ki tunyumirwa bulungi nnyo endongo yaabwe. Bebambi okibanga kyekyo ekiriwo amawulire mangi nnyo nkyagaleeta. Era mu ggulire lino yennyini nga nkyalikwa Bazahara Toto yalabiddwako nga abantu bamuŋŋoola tebamwagala ku mukolo guno eno, naye ate era yamaze n'agubeerako lwa mpaka. Ate ye Anatalia Ozil munnange nno ekyabaddewo kyabadde kika nnyo. Abantu bamulabyekawo ku piki nga atwala Kairi Gombe nga bw'okiwulira nga afata lugambo nga bagezaako kubanga anoonya mawulire. Kati kwegamba ekyabadde ku mukolo gwa mwana muwala Rema Namakula kyabadde kikabuka. Kakati nno njija kuba celebu abafunye invitation cards zino eno naye ne bagaana okujja. Naye mubaganye okujja mwabadde musajja mukulu amanyiddwa nga Bebe Cool Big Size. Yabadde mu ggwanga n'agamba ebyo twabiraba dda, emikolo tugirabye mingi nnyo, sugwe gusoose ate era emikolo mingi gitajja. N'olwekyo nzi Big Size Bebe Cool temujja kundabayo, omwana byakola abikozesa katijjo. Kakati nno musajja mukulu amanyiddwa nga ye Bobi Wine bamuwadde invitation card, naye munnange nga ye bw'omanyi musajja mukulu ono Bobi Wine musajja waffe bambi tali mu ggwanga Uganda. Esaazi Bobi Wine ali mu United States of America. Alina ensonga zakyakwasaganyako ebya 2021 olugendo olwo omusajja mukulu akyaliko. Era ye bambi yafunye invitation card n'atasobola kubanga akiika ku mukolo gwa mwana muwala mukwano gwe nfanfe amanyiddwa nga Rema Namakula. Kakati nno era olugambo nkyalukuwa bulungi nnyo, nkyalukuleetera mu folusingi wano ku Trojan Media TV. Mbadde nkusaba osubscribinge ku YouTube channel yaffe awo ewali akantu aka subscription bambi mukwano subscribinga olaikinge
sina kindi osobola commentinga no comment gamu no gaba nange Rema ekintu kye yakoze kyabadde kikanyonyo nga bw'okiwulira naye nga bambirire gulire mbadde sawa zino na wano ku Projan Media TV. Don't forget to subscribe, like nga commenting, don't forget to share. This is Projan Media TV. Mwebalire nnyo mwebalire ddala.